Kale amachama lunch tubalamusako mwena abekomide ku mukuto gwa Daily Still Hope abali mu ggwanga Uganda namwe abali emitala amayinja tubagala nnyo mwebale kubanga ate mutugoberera kitaffe tukwebaza olw'amachaga olwaleero kubanga obukeseza nga tukyali balamu tukudiza kitibwa n'amatendo jangu ofuge era olabisibwe mu bulamu bwaffe mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amina. Tubagala nnyo mwenna abali ku Daily Still Hope abali ku Tish TV, Testimony TV, Daily Still Hope to Dreams and Visions ne AJ Media mwebale kubanga ate mutugoberera bali mu Uganda n'emitala mayanja tubagala nnyo. Olunaku lwaleero njala tutunuulire kitundu kyaffe ekisooka engeri amagenda gye gawambibwamu, how destinies are exchanged. Bantu bangi tuli mu bulamu bwe tutalina kubeeramu, obulamu obujjudde okukola ennyo naye ng'ate tolina results z'olaga, obulamu obujjudde amaziga, obulamu obujjudde ennaku, okwekubagiza, okwemulugunya naye ng'ate mu byaddala si bwebwo obulamu bw'oteekeddwa okuba ng'ate obeeramu, nga waliwo ekyakolebwa omuntu omu n'atwala kye walina okubeera ate gwe n'otambulira mu ekyo ekitali kituufu oba n'otambulira mu kitali liyo. Kakati ebyo ebintu babikola era bikolebwa mu nsi ya mwoyo okusinziira ku ekitabo ekyomubuulizi 6:10 agamba nti buli kimu ekiriwo akaseera kano kyaliwo dda mu nsi ki, mu nsi ate ey'omwoyo. So obulamu bw'oyitamu saa zino oba embeera gy'olimu saa zino yaliwo dda, eyakola ekintu ekyo yakikola dda takikoze leero lwakuba oluusi nti results gw'otandise kuba ng'ozifuna kati naye ng'ate kyo kyakolebwa mabegako. Omulaba akola atya okuba ng'ate akyusa amagenda gaffe? Ekisookera ddala okuyita mu kwegatta, sex. Kankule bantu bangi amagenda gaabwe gawambiddwa okuyita mu kwegatta, bangi nnyo 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 ng'amagenda gaabwe tegasigadde kyekimu nga yeebase n'abantu naye nga abantu abo yeebase nabo mulimu abatali balungi. So omuntu nga Setaani yamuwa last okwaka ng'olunaku asobola n'okwegatta n'abantu 5-6 kiri kimwambala nga si ye yakikola naye nga waliwo ekyakola ki ekyamwambala. So Setaani ateesetesa abantu be abatrainings oba abatendese okugenda ng'omulimu gwabwe kwegatta n'abantu abaami n'abakyala ba agency ng'abamukyala ye nga basajja yeekwanira alina ssente. Kati wasanga abaami baffe bambi ne wakati alina kyaleseeyo ate Kristo teyamunyweza bulungi mu ye okakkana ng'akoze ki ng'amubbye ekigo. So bakyusa amagenda, buli weebaka naye aba akyusiza ki amagenda go. Kati nga ye gwe mulimu gwe jjukira nga onookwata amagenda g'omuntu okwata emmeeme ye ejjuddemu okusalawo feeling n'ebintu ebirala. So buli wagatta naye nga emmeeme eyo oba ogitunze oba aba amaze okuba nga akikola ki aginyagulula. So okuyita mu kwegatta omulabe akyusizza amagenda gaffe mangi nnyo era abantu bangi nga okuba weebaka n'omuntu oyo amazima bulamu tebwasigala kyekimu, birooto byakyuka, bizinensi zakubwa, buli kimu akyatandika okuba nga kifuna kye tuyita setbacks ate ebintu ne bitatambula bulungi. Engeri ey'okubiri okuyita mu kuzaalibwa, birth. Emiteri bantu bangi amagenda gammwe gakyusiddwa mu kuzaalibwa. Oba olina okubeera omwegendereza ennyo wa w'ozaalidde n'abantu kyabakuzaalisiza. Setaani naye atendese abasawo mu malwaliro bangi gye bali nga ba agent. Kiba oba olubuto sooka osabiranga olubuto olwo n'oba ozadde omwana mukwate omusabire omwonge mu ndagaano y'omusaayi gwa Kristo. Otherwise bakyusa kuba omuntu azalibwa ne munyenye bagirabanga eyakagamba anasobola okuba ng'akola ki atukolera. But at birth especially basinga nnyo okozesa ba relatives, abantu abooluganda. Sometimes tubanga nti tulanga wansi okoleko spiritual mapping okunoonyeza okw'omwoyo olabe bakuzaalira wa baani abaaliwo
okulidde emikono gy'abaani abakunakyalinze. So ojja kugenda okulaba nga mulimu abali responsible eri okubonaabonako oba eri okukyusibwako okw'amagenda. Lwaki tubawooninga beera careful, tulako wansi okola okunoonyereza okw'omwoyo. So wano mu kuzaalibwa bingi ebikolebwa ne bakyusa amagenda ago. Genda olaba ng'omwana azaalibwa bulungi, omwana tategeerekeka, abamu bafa n'okufa ne batatuuka mu bukulu bwabwe. N'abo abatuuseeyo ate ne babonaabona. Oli abaana ebyana byonna tebitegeerekeka. Kaakati ozadde omwana akyana kirungi biki, n'akwatibwa ennugu n'akikola ki ekintu ekitali kirungi. So mu kuzaalibwa wano Sitaani akozesaawo nnyo okuba nga ate akyusa amagenda gaffe. Engeri endala, family evil foundations. Family zetuvaamu emisingi kwe ziri. Oyinza obuuza bameka mummwe ng'oli mulokole naye nga otunula emabega jjajjawo balokole oba taatawo jjajjawo biki nga bonna bakkiriza ku Kristo. Batono nnyo, oyinza okuba nga batono nnyo. So tuli mu families ng'ogenda okweka nga gweka mulokole oba gwe ne taatawo mwe balokole family naye nga basigadde bonna. So bano bajjajja baffe bagendanga ne basinza bakatonda abalala ne batuwongayo nga tetunaanazaalibwa. Bajjajja nkuuma nze n'ebyange n'abaana bange n'abazzukulu bange abalijja. Kati ozaalibwa mu gulagaano guli awo, gukusika guguza eri mabega, ogezaako okukola naye nga bintu gukusika gukuza mabega. Tereka obusente bizibu bijja nga bizirya. So emisingi kwe tuzaaliddwa, emisingi kwe tukulidde gikoze kinene nnyo okuba nga ate amagenda gaffe gabeera matankane nga zaaba 7 tegategeerekeka, gali awo. Wiiki mwezi guno oli obotola, omwezi ogujja ate byonna byobotodde ne biyiika. So obeera awo segavudde ngazzeemu, ebintu ne bitatambula ne bitatambula bulungi. So emisingi emibi mwe tuzaaliddwa. Engeri endala, okuyita mu birooto, demonic dreams. Birooto bingi nnyo byofuna nga tobitegeera naye nga kulabula okuva eri Katonda. N'akulaga omulaba alikola kino, n'akulaga jjajjawo w'omukyala akola kino naye nga tobifaako, tobitegeera. So abamu Sitaani ebirooto abikuba noba nga tobijjukira lwoloose oba nojjukirako bitundutundu, okitegeera. Abamu n'aziba ensi eyo nga tokyalooterako ddala. So okuloota kintu kikulu nnyo naye ate okutegeera amakulu g'ekirooto kye kisinga obukulu. So okuyita mu birooto, bantu bangi bainitiatingiddwa oba omulaba abawambiddeyo. Loota olya, pusi zikugoba, mbwa zikugoba, misota gikugoba, ogudde mu nnyanja. Kimanyi birooto tebitegeerekeka byonna byofuna. So biraga nti waliwo okuyiganyizibwa mu nsi mu nsi ate ey'omwoyo. So ebirooto nabyo engeri y'emu ebibi Sitaani gy'akoze gy'ayiseemu okuba nga ate awamba obulamu bwaffe. Engeri endala, false ministers or prophets, bannabbi b'obulimba nabo Sitaani abakozeseza nnyo. Ate kati kiri waaso omulembe guno nti ekkanisa ezitandika okumala kuvuma, soka nenfunayo wali omuntu nindaba nti oyo abantu bamwagala, abuulira enjiri y'amazima, ate ayina abantu abamukkirizamu bangi, nensooka nvuma oyo nga bwe namulaba emagombe, nga waka mu nnyanja, nga wakola saddaaka. So nti abantu bonna bampe attention, okomekereza nga mbagamba nze musumba gundi ekkanisa yange eri wano. Kati byebiriwo ssaawa zino abantu tebakyayitibwa nakuli okuyitibwa okw'abatume, okw'okugenda okubuulira enjiri ey'okwagala, enjiri ey'emirembe, enjiri egenda okunyiga emitima gy'abantu, enjiri egenda okuleeta essuubi. Kati enjiri eriwo yakwawula kankosekulo kijjemu enjawulo, abantu bonna bakuveeko bajje ewange. So bannabbi b'obulimba gye muzungira eyo, mubatwalidde points of contact nyingi, mubatwalidde engoye, mubatwalidde ebifaananyi, mubatwalidde ssente, mubatwalidde amannya, mubatwalidde bintu bingi. So ebyo bye bakozesa okuba nga ate bakuba ebyenfuna byo. Mwabamu mwali bagagga naye kasamagenda mu bannabbi b'obulimba wayavuwala bintu byekyanga byonna tebikyategeerekeka. So bannabbi b'obulimba nayo ngeri eri awo kuba bonna bakola Sitaani.
Sitaani gy'akozesa okubanga ate awamba Amagendago. Kyokka Bayibuli etugamba mwewale mwekuumenga bannabbi b'obulimba. So lekera okuzunga, beera mu kanisa emunoonya Katonda ajja kulabika gy'oli era ajja kukola ki ate ajja kukolera ebyogera ne bakuba mu mutwe we bati ne babaleeta emikono ne basoma ebibatu byebyo okitegeera ne babasiiga amafuta paka eri ebundi bujjo ne bayingira ne basiiga. I don't know oba obeera nze simanyi nakumanya oba ebiseera ebibantu Sitaani yasiba abantu amaaso engeri gy'ojjamu engoye bakusiiga amafuta ebundi bujjo. Kale eyo nayo ngeri endala. Engeri endala omulabe gy'awambamu amagenda attending wrong parties, ogenda ku mikolo egitali mirungi. Bina abalokole nga bo bawulira kaguddewa. Teri mukolo gukusuba, buli mukolo ogendako. Wali tulina omuyimbi akola birthday y'omwana we yafa buli mwaka, bw'osobera ki kyakola ekyo oba kya celebratinga. Ate ne bagenda ne balya ne banywa ne bakomawo ne balowooza nti biwedde. Birooto bitandika kukyuka, bizinensi obufumbo bugize, komekereza oli awo nga yagaggawala kubanga abakyusiza n'abawa ekitali kyammwe. So buli sente gy'okola byo bijja nga bibba kubanga tolina kubeera ekyo. So bubagabaga bwe mugendako obwo tebakuyise bwakuba mukwano gwo bamuyise kakati naawe ogenze tebakumanyi nakumanya. So sinti buli mukolo gwonna olina ogugendako kubanga ebintu ebimu bye babaliisa baba bamaze obiwongayo mu ndagaano z'omulabe Sitaani. Kati obiri obeera possessed, ekifo kiba possessed, ebyokulya bibeera possessed, entebe z'otulako ziri possessed, nnyimba ze bakuba ziri possessed. Okitegeera akuza amazaalibwa oba pate yonna agent naye ali possessed. So ng'onoono otya so komekereza nga tokyali ggwe wagenze nga ggwe okomawo nga oli kintu kirala nnyo. So tugezeeko okwewala obukolokolo obwo obutalina ate makulu. Ensonga endala okuyita mu kye tuyita monitoring gadgets. Waliyo ebintu bye tubeera nabyo mu mayumba bye tugula naye nga omulaba abikozesa okuba nga akyusa Amagendago. Bigaba ebyama information bikali lugambo obadde olowooza oba monitoring spirits baba abantu bokka oba myoyo n'ebintu bino gadgets bye tugula. So ogula ekintu nga si kirungi nga kyo pulaani yakyo bakikola kubanga kugenda kuketta spying okuwa omulabe information. So information eyo ekintu kyekireese Sitaani gyakozesa okuba nga akuba oba n'okukyusa Amagendago. Olaba obadde opulanize kola kino olaba ekintu kifa mulundi gumu kintu kino ate kitera okutuukako. So manya tiwaliyo bikali lugambo byewagula n'essente zo n'oteeka mu ki n'oteeka ate mu nnyumba. Kyobola atugamba abantu mwegendereze nnyo na biki bye mugula biki bye mubeera nabyo mu mayumba. Abamu alirowooza nti akuloga ali mu kyalo naye nga akuloga yennyini gwe wamwegulira ali mu njuyo. Ekirala witchcraft manipulation era okuyita mu ddogo. Abantu bangi bakyusiddwa amagenda gaabwe gakyusiddwa. Bantu bangi nayo balabye kuba baloze omuntu yali ategeera nga takyategeera omuntu bamuloga omulimu n'agusuulawo ogw'ebbeeyi nabanze sikyayagala kukola. Omuntu ne bamuloga nava mu bufuumo nadda ewaka n'atandika ate kuzaalira waka. So eddogo gw'atakkiriza nti gyeriri kankubulira ate oliko ekikyamu. Eddogo gyeriri ate erikola eri abo abatalina Kristo. Naye oba nga bakkiriza Kristo n'obeera mu ye n'otambula ng'ekigambo kyo kigamba ate kyandika kigata eddogo eriki eri Isirayiri. Kati olina okuba nga ate oli mu Kristo nga tokola okwagala kwe naye obeera awo kyakigoowa eddogo lijja okukukwata gwe bajja okukuloga ojja kunyumizaako ab'omuggulu ng'ogenzeeyo. So okuyita mu ddogo Sitaani akozeseza abooluganda baffe emikwano n'abantu abalala omuntu n'akuloga omuntu eyali successful ate ebintu nebikola ki ebintu nebigaana. Omuntu n'addayo omuntu bamuloga n'ava mu kibuga n'addayo mu kyalo. Omuntu bamuloga n'atunda ennyumba gye yaziba ate n'agenda n'apangisa. Gwe tozanyisa eddogo. Ensonga endala demonic access to personal belongings, point of contacts. Mulabe akyusa Amagendago okuyita mu nkwaso. Kasooka okujjawo n'asika akawuzi mu mpaleyo n'atwala mu ssawo.
oba n'afuna ekintu kyonna n'akitwala. So bangamba abantu ekintu ekikubulangako ate tokiraba after some time n'otandika kikozesa, ekyo suulayo, saba osuuleyo. Lero basobola bitwala ku byoto n'ebeereyo kati ne babizza. Buli lw'okikozesawo otyo obuzibu buba bumaze okulabika. N'abakozi be tulina ewaka mulabe nabo kati ennaku zino bakolera sitaani abasinga balina companies. Sitaani akuleetera omukozi okuba weyaze ewaka olunaku lwe yatuuka bizibu byatandikira. Okitegeera bizibu ku bizibu ate ojja musanga nti akuba abaana ajja kuba abawakeeya nga weeyagala naye ng'emabega eri kyabakola byabaliisa byokka bye bamuwa. So olina okuba n'ekyoto ewaka nga kiri strong, ekyoto nga kiri strong nti nikesi bano abantu bwe baba bazza accident nga tutegedde ekyoto kyennyini bajja wulira nga tebalina mirembe, bennyini bajja kwegoba bagende. Okola ng'omuntu yeegoba yekka atambula akole ki, atambula agende. So poinso enkwaso era oba nga wabulwako ekintu saba nnyo, oba wabulwako ekintu saba nnyo 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 nnyo. Ayinza okuba nga ate ggwe omulaba ali mu process oba ali mu mitendera gya kuba nga ate akyusa Amagendago. Ensonga endala blood manipulation, okuyita mu musaayi. Lwaki bagamba olina okuba nga osaba nnyo baba bakutaddeko omusaayi. Tomanyi musaayi gwani gwe bakutaddeko, tomanyi musaayi gwewaddeeyo ba donors bagutwalawo okusooka. So olina okuba nga osabira ddala ekituuka ku musaayi, especially abazadde abalina abaana abawala abanaatera okuba nga bagenda mu nsonga zaki ez'ekikyala. Omusaayi ogusooka ogwo nga bagwagala era bwe bagufuna bati woowe oyo mwana basobola okontrolinga obufumbo bwe buli kimu ekikye asa bafuna omusaayi ogwo. Ate tulina ne hotels mu bibuga eby'enjawulo mu nsi muno mu Uganda ne mu mawanga amalala nga wemumanyi nti kati modern society hotels 5 star babeera n'ekifo ekyabakyala abali mu nsonga zaabwe ng'osobola okugenda ne weetereeza. Kakati ekyo kintu kye bateekawo osulamu pads abamu si bonna, abamu abalina hoteli ezo bagagawalidde okwo zipads bagenda ne bazifeedinga demons kuba kuliko omusaayi eno nezisooka ziyiwa bakasitoma ne said. So galaba nga buli kyokola kifa, kati kifa ate kiddawo oli kyetutegeeza nti omukisa gwate guddawo oli. Buli byokola bifa eno ate oliye eyakikola ng'ate atandika okuba ng'aki ate ebintu bikyuka. Weewa waliwo n'abamu nga ate yakusiranya naye ng'olmost ate omusinga. So omusaayi kikulu nnyo 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 nnyo. So olina okubeera so careful when it comes to blood. Kivala Bible etugamba nti obulamu bw'omuntu buli mu ki? Buli mu musaayi. So omusaayi nga bakutaddeko, omusaayi ng'ogugabye abakyala ng'oli mu nsonga ez'ekyama ez'ekikyala olina okuba nga ate obeera mwegende. So zezo engeri ezimu ku zo omulabe zayitamu okuba nga ate akyusa Amagendago. Olina okusigala nga ate osaba Katonda ekyo kye yaluubirira mu bulamu bwo kituukirire. Okola otya? Kuyimirira n'osaba. Bw'oba tonakukkiriza Kristo, kyolina osooka okukola kwe kukkiriza Kristo kubeera omulokozi era mukama w'obulamu bwo, ng'oddamu ebigambo bino gamba ayi Yesu nkwebaza olwaleero kubanga okkiriza ate nentegera amazima gano. Amazima ganfuula ow'eddembe nkukwasa obulamu bwange olwaleero okubeera omulokozi era mukama waabwo, era nkulembera nuŋŋamya ate onaaze mukama n'omusaayi gwe nsobole okuba nga ate nsaanira mu Kristo Yesu Mwana Katonda wange tutabidde. Amiina era amiina. Kale webale kubanga ate obadde muwuliriza mulungi, ndowooza tugenda kuwummulamu katono. We tunaakomawo njagala tutunuulire causes of destiny exchange oba biki ebiviirako okubanga Amagendago ate gakyusibwa oba gawambibwa. Kale nga kankolekera ebyawandiiko ebisobola okukuyamba onooba oyimiridde ate okusaba Mukama asobole okuba nga azza bujja Amagendago gajja yonna gye baagasibira. Isaiah oba Isaiah 4:10 ejja kukolera, Jeremiah 5 ejja kukolera,
ne okubala 23:19. Katonda si muntu okulimba newankubadde okwejjusa. Waba yayogera nti ojja kubeera ekyo ojja kibeera, lwakuba omulabe kati yalwisa ekyo. So olina kuyimirira, otayimirire n'osaba era tojja kiraba, ojja kwombekeza ogala Katonda tayesa kuyimba nebyangamba ate nalabako katotola mukatonda ojja kukomawo mu process of destiny exchange atujje n'ekirala. How can you restore your destiny effects? What are the functions of destiny exchange ate places where destiny exchange? These are not topics tugenda kulanga ate kiraba era tuziigeko